Majeni Kavale Bugonzi, Omulongo Bisara, Mbadiri Sanyo, abantu bangabe bulenga, sabacho kubira ko mbogalo. Mwebale kujja mu bungi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Amina. Nga mulabye n'obusana. Ate nze nnyina bukoowu. Kulira nfa. Kumanya okufa ogolako kanga oli amagumu opanga. Amina. Emisomo gibaddemu abantu bangi gyonna ate nga bonna tewali akugamba nti oba nzize kulaba kusoma nzize kulaba bayimbi wabula nzagala kulaba. Waliwo omukyala yangambye eggulo tebereza oba ngaali 10 oba mu 6 nangaze tombuulira byakapapula kano ngati bamugamba enamba yeeriwala tombuulira byakapapula sase kulaba kapapula we mwandirabye nga akapapula kali wala mwandingambye n'enzira yeeka naye nze ku ssaawa zino nze njagala kulaba mulongo naye nga tafaayo waliwo namba emu 10 3 4 5 era nga tamanyi nti okufuna ennamba kitegeeza yakedde yakoze ki nembagamba mumuleke ayitewo nabagamba mulaba temutegeera kyobulasaze kulaba mmwe naye ekiraba bulungi najja nagamba bali badde bangamba mbw akapapula kayinza okuŋŋaana okulaba kati jjukira bwe namba bwe ngikwata njiyuza nabaga takayuzisa mulongo akapapula kammwe neze golanga nseka busesi ngolaba ali mu nsi ki yeye yaze kulaba mulongo tomunyumisa birala tebimukwatako era nga teyeetaaga nolwekyo nange obukoowu bwange obwolwaleero tebubakwatako tonnajja kusasulira mulongo yakooye era tonnajja butalaba mulongo okubanga yakooye yavudde nnasa tebikukwatako kotewaze kusula wano oleme kulaba mulongo okubanga yakooye tabina babikwataganira wadde oba akooye yandisigaddeyo naye mwogera bubi yandisigaddeyo wa mbaniriza nnyo ku programu yaffe kooti y'amaka wano ku Star TV nembaniriza abali ku YouTube nenjaniriza abalabira Bulaaya nenjaniriza mwenna abali wano olunaku olwaleero tugenda kutambula ne Bulenga n'ebizibu by'e Bulenga nga tubyongera ku bizibu ebyavudde ewalala. Gino emisomo gibadde 3 non-stop era nga mbategeeza nti ekinaala kyayiwa ku Kaleerwe mpulira obuswavu bagamba omuwendo tujja kugumirayo abanaala ba programu y'Okaleerwe omunaalaba ekinaala bwe kyayiwa. Ekinaala kyayiwa eggulo kyayiye eggulo ennansana ekinaala kigenda kuyiwa olwaleero Bulenga nolwekyo gwali eyo nga mubutuufu olumirirwako abantu bange bentwala okujjanjaba alaba programu eno n'atalaba bw'ofunangawo ekyokulya otuweerezangako bannange nti ebizibu bya kooti y'amaka tebiggwayo era tebisobola kuggwayo era nze tebikyaŋŋaana kulya wano maaso gange ate buno obubaka sijja kulekeraawo bbuwa ti nabuwadde ab'ennansana n'ab'Okaleerwe ab'e Bulenga kambaleke nedda biri byabadde byeri tegeeza abawuliriza abange abali wano temutiitiiriranga ekizibu
bw'otya ekizibu oba oyongera kiwaga oba oyongera kiwa maanyi kiba kyongera kubeera kivumu ate ekyo bw'okitya ekiddako kigenda kumenya mu jjenje ki okugwa wansi si musango kubanga eyinza okuba accident wabula okuvaawo musango kubanga buvunaanyizibwa bwo ng'omuwuliriza wange okusitukawo sigenda kutambula na muntu mwaka guno agenda okugwa siite ntambula na muntu agwa nakamuleko okwataako nyimuka ngira olugoye situka nga temenyese tutambule tukole ki naye agwa n'asiita nze ndabye bizinesi esooka yagwa omusajja yagira nze simanyi njagala nakwewa butwa nalamuze obusookerako obulinga bwa 1500 w'omuyirawo okolaki olw'omutwa onkubirako nenkuleetera akatwa koyagala amangu faladani keke ebitooke waliwo akatabulaiti ak'ennyaanya nekakuleetera nze nindo siidi wembese lozobiranga 5 mu 5 ekika ky'omuguwa gwoyagala nyina naironi nyina guno ogwente nyino njagala mutukunkubira ngambe mulongo nze njagala kuba bulungi ate gwogenda okumbeza obulungi naye kunkubira ewaffe ffenna tuli baavu agagawala yafa nze simanyi nakyakukola oba nange ngenda kufa omutima gw'oba omaze okuteeka ng'ogunnyika bunyisi ewammwe yonna bali baavu mu kika temuliimu gwe muyita baabagundi ow'ekampala olwaki si gwe baabagundi ow'ekampala ate ne buno obubaka mbuwammwe abalemeddwa okwerwanako okuba obulungi ne mudda mu kuloga n'okusiranya abali obulungi mumala biseera abantu bemuloga temugenda batuuka bagenda kwongera kuba bulungi bwe mugenda kwongera kuba katonda bw'aba akuwadde aba akuwadde oyo gw'ologadde wansi ye talina gwe yalumya ng'ayambuka era katonda eyamusitula obukazi obulogo muganye okunyirira notuka n'okukabuuza ssente we kaziteeka nga tekakola ki kyokka nako kaagala mulongo obufa obufike kasooka mu musomo mulo wange ze siri mulowo ze ndi mulo wa mukazi agenda n'agamba njagala kuba bulungi so si mulo w'omukazi agamba njagala gundi asiraane vaako noonya bamulowo abalala omukazi omugwagwa agenda ew'omusawo munensonyi wangereza ku mannya gange kuba olumu nagerezanga ku mannya tetulikwatanga lirina nannyini lyo nga bonna bamumanyi kati bwe baddangayo nga bagamba mulongo yakusomesezzaako ate nga mbangi mbansomesa olumu nga nyiza n'omusonga muti maama isaaka era okulaba nolwekyo omuntu akeera ku makya alina kafirije nakuwadde nasitama ku ddagala ku kajjo mujja wange mulongo asiraane ono bbula butuulo ntoonya amukyawe amukyalire ddala ono naddibaaga kano ka mulongo toonya akadibire ddala kaleme kaagala olumala omusawo yamugambye mbu omukka tegumukoonako era abikola bwe yeeyongerayo kati abusimanyi oba n'engalo amajini lyonna ku makyagalo omufulumizeewo wabweru kati abo simanyi oba n'engalo omusawo yaggambye tezikola ki ayagala omukka kutuuka ewamujja we mulongo ennajja nankumbi nga yakukumye tegunnaba mukola ki kati olumala nga jasitama ku kafiriji kennakuwadde alinda baki naye nga ku makyakedde muki omalanga agamba omukazi oyo talogeka mulogo nnyo gwataloganga ku muntu otegeererawo obuzito bwe tino omuntu akuyita omulogo mukole ki mwegendereze nnyo 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 enzikiriziganya ne kamulongo aketambulira ne kagamba nti nyina mujja wange bamuyita maama kalimu njagala omwami wange ajagala ennyo okusinga ani kirina okutambula mulete muze obutamusobola lete omutwe
otya jangu wano wendi gotofaayo ati nze njagala oyamuke njagala ye kennyini kati ogaana ki nababa muli 100 nababa batambudde batya gwe saagala byonnyumiza anti saagala gwe njagala ogende nze sinnagirirako gwe kati gwe wasasudde ng'oyingira wano wasasudde nze nagiridde gwe nze sinnagirira gwe kati munkole kyate nze toli kyakunkola wamma oli otya yogera nnyo ono omuyita otya mama wange muto kyekimutawaanya kintu kimwogererako natuvuma natukambuwalira obeera naye tokaaba bona nyinyonyola lwenjo omujjanjaba amangu tokaaba naye bwotanyi lwaki bweŋŋamba kujjanjaba ng'otunuulira ggwe ampadde ekigolo kyolowooza nti buli akolera omuntu ekirungi alina kyamuwadde mwe nga baabagula nga tewali kyemuluubirira ombuuza otya nti ampadde ekyokumujjanjaba wamma mbuulira wamma kimukuba kitya bwe kiba kimuvuddeko awulira omutwe wagumuluma anywa amazzi tanywa saagala bibyo mbuuzemu ate nga mmwe muluma ne bwoba nze nakulabye edda tolimba era nakulabye edda oli muzadde naye kisinza kwesiga kuba olina gye bakusasula akakodyoko badoloolezamu nti sitegeera ate lwakitayagala nkwatewo lwaki jangu omukwate tolugoye lwange mumpe eri akawompo kyusa eri omutwe nga terwaki nkaleka akawompo lwaki nkaleka jawa akatebe mumunyweze leta wano akawompo lwaki nkaleka omukazi abalebye kale mumpa omutwe temumpa kawompo akawompo nkatadde kale kakana mumuleke mumundekere akawompo nkatadde kwegamba sikwata kawompo kale nakyo nkitegedde andalasemukwata kawompoko kale ona nawe towaba mulono mulala gwani mupa omuzindo nekikyo tuliko oliyazeddi wamasooka ombuulire mubeerayo naani abeera wa mama wange alina abaana bameka solideyogeza ku muzindalo gwa gesiti mumpa ku mazzi agatanyogoga nnyo omutwe gonzita era nja kumirayo ku mpeke alina abaana bameka wamma 3 sigenda kutta kale babateekawa kale gwe mbuulira babateekawa terwaki tobyogera nkwate kawompo kati nombuulira mpolampola gwe totuwogganira waba omukwano gwange saagala mutunulako bwali wano eyalina ekijiini ekyamaanyi okufa kyagamba kinne waabyo ebirala asemula busemuzi byagamba ebijiini ebirala ebyaliwo byagamba ebijiini ebyaliwo ebirala baaye tomuwogana mutyo ekigamba ebijiini binne waabyo temupoganira ekijiini ekimu kyali kyogera kati nga bino bwe byogera kiri ne kibaga ekikigamba toyogera weeyabya abo bagenda kukwata kyokka kyoffe twakibuuza kyali kiganya okwogera naye luvannyuma nyo nenga sijja kulemererwa kintu kino mumanyi namulabye edda totunula era tomundaga togenda kunsitulira bintu
namulabye dda gwosinga okumanya abawuliriza abange wama tojeeyereza naawe neno naawe anti kaakati oyinza okuba nga gwe waliko ng'eddagala ne bw'anaalitwala omuntu nga bwe kyali anti kati omutwe mwagwefuga tosinika ate nze tonneegirisizaako kwologaze sitegeera omutwe mwagwefuga kati ne bw'anaakola ki akoleta atasobola kutereera naye kati tutta omukago engeri gy'oli muzadde okugwo guba gwaki kale mbuulira musaayi omukago ogugwo gwe gwa musaayi bambi bikakooli agambye nti wamma gwe oli munnange era muba mmwe bamu kale kati manyina kukola ntya kati omuntu sijja musobola kyogamba mwe mukama wamwe yawaayo omuntu ekyo kyo kitambo munno mute ono mugjeeyo ayagala kanyama oba ninno ogenda kulyani mudiribada jangu bakulye bambi omukyala awone jangu bakulye omukyala awone aliemu aliwa naye muyina empisa embi kyogamba nteekayo ono gwe babeera balya mukiwulidde kigambye teekayo ono aliemu ono obulabye olaba nawe osasanze nagambye oli muzadde mwate oyo yewe oli ku buzibu ate nengeri gy'osaasira kati gwe yammuka naye omutwe gunnuma webale naye sente zo ziba nnungi neyanziza neyanzeege naye omanyi nti sizizo wa mukikooli guno muzimu jangu wano guno muzimu kale mpola guno muzimu mpa muzindaalo kale gwani ndijini wamujjanjaba yafiirwanga abaana basatu yaziika abaana basatu kati alinawo babiri yazala n'abalongo mukama waffe yazeemu n'atutuma n'abalongo twatwalako omwayinamu babiri yagamba talizaala mwana buuzi naye yoziya kuloota ng'owanisa omukono n'ofuuka ekyeneenamu omujjanjaba n'omukama mukuttako ebintu twateeka omutwe gwo ku lugoye lwange jangu omukiike bwoti bwena tobola nze nsaasira abantu abaloga abantu ne bwokolanga eddagala ng'olooza tebagenda kutegeera bikolenga ng'omanyi bajja kukola ki nze tewali kintu kinnemya kwogera byebiva eri nebijja ne byogera ogenda okulanga n'erinnya biryogera na buli kimu kyogera na buli kimu nga kyogera kati n'olwekyo mmwe abalowoleza mukola abantu ebibi mukole ebirungi mubeere bulungi onaye batuli kuki
nga nkuleze nnyo wandikwatidde ekisa n'obaako by'oŋŋamba byentegeera naye omuntu akuleze omuntu okuzitowanga ettabbu mujja mumusitulye munteera eri ebbali naye simanyi timunaamusobola agenda kuddamu atabuka ati agenda kuddamu atabuke yambiku wekyo olwo lulimi ki bannaa olwo lulimi kati ebyo bitegeera gwe naawe oba tobitegeera jangu wano ombuulire omuzindaalo yaani ono nabukeera mubeerawa naye solido omuzindaalo ogwo guganye ogwa solido alina ekimutawaanya yatandika atya mbuuliraamu yatandika nga akola ki nga ayogera ennimi ez'enjawulo naye ng'ennimi zizitegeera bulungi kati awo olwadi yatandika okuba nga ayogera nti taata ndeka nze mbuuza omwana omulanga kimbu olw'okuba mbu alina emikisa mingi mbu ye kyamulanga alina taata waani taata waffe taata wamwe abazaala gyali bwe byayogera mwagendako ne mumugamba bamuyita n'abyewakana n'agamba ye kabimanyiko yadde kati ono omukyala abeera naani tubeera ne mama waffe yogera kati byentegeera tewali muzannyo kati mbuuliraako kale nze ngenda kukuba byoyagala byonna naawe yogera byentegeera you want your daughter oba luzungu kale oluzungu ndutegeera what is your name Kasozi Edward what do you want your daughter to kill her to do she is having a lot of blessings what did you do don't laugh I'm not laughing this is not a laughing matter I know English I can bring all of my English at Wakaliga to this place taatawo abeera ludda jjajja wammwe amuzaala omanyi amannya ge jjajja azaala taata wammwe omukazi n'omusajja omukazi yafa anti yafa naye aba n'amannya amanya manyiko limu lya ne bw'oba olimanyi kale sirika kijja kunnyamba kale mukulu kenkulezeeko kamala jangu muteeke wansi kenkuleze kamala toyagala kuva ku mubiri gwange oli mukunjogerera luzungu luganda olinga atalumanyi toyagala kuva wano oli awo akola kyono tewali kyakola abeera waawe ewaka yajja ntuuka ensaana ebyokuba nebimusawo nga bimutakula muno mumutwe newano mukifuba nga bimutuddemu bitera kujja kiro misana wonna bijja wonna we byagalira ekyagalira we kimukubira wekyagalira wekigendera wali musadde ne munyanja ngaatambula kale mujja mumusitulireko ono mumuyise wano bwe muti muteeka wali mukasiikirize wengenda okulabira abantu wano wenyini we libeera wano ngendako omukwate mpola mukwate bwe kinaagenda kino ekintu agenda kulumwa nnyo agenda kuba omutwe gumuluma mumupeera ku mazzi mumpe agange program kooti ya Makasta TV katumale okuwummulamu katono nnyo ate tulabe ekiddako twebaza mikwano gyaffe aba Ira Petroleum Jelly abatuyambako okulama ntufuna ebitaano ebituyamba ku balwadde bano neyanza mikwano gyange mwenna abasobodde okujja wano ate neyanza ne banaffe abashanita Beauty World wakaliga akatale k'abaveterani enviiri enjala makeup n'ebirala Jessica webale nnyo webalire ddala
ku Shanita Beauty World Wakaliga. Asala fene yaliwa kwekumbala kalamu kwa yenza mulongo ojja kwongera mu ka business ko kale atunda bulungi ow'amanda aliwa ogatundirawa akisokaaba noddawa ogatundirawa okaaba munaye ate sijja gamba nti amanda ojja gavaako si mabi wabula ojja kutunda ng'otikula ensawo n'ensawo okaaba boda kagaali yangu munange ojja kuteekamu empanka akagaali kaffe kali luddawa barakallahu fiik okolera mu ndeeba kaliwa akagaali kaffe obadde okaleseeyo leero walinye takisi oba naye watuddeko ku booda n'okalekayo n'ogamba kabeereeyo zegeza wa mulongo kale ojja kateeka mu nsawo yo obeeko nekyokolamu waki maama oli wa nyaanya pulayi ya mmeka kati teringa mu 3 nga mu 6 kale tuguzayo akatundu kayo gundi bofukamira mpaako omutwalo gwegezoddewo jakakano imena amina muweddemu temusigadde nawe kankuwe peeni ino yesigaddemu naye noneka ejja kutawaanya kabuukako lindako ndabe kyenakuwa kino kifaananyi kya Shanita amukulabi Shanita wuno yamaze kusomera kanyama Shanita kanyama Allah mtekeremu obwangu amina naye naawe nno saba muteremu obwangu mushenzi gya mu nsawo kuba ne bange ebiweddemu masha Allah sabe Allah kiriza kibeemu Allah aganye bwekuba kugaana Allah akoze eki naye nja kuyiiya inshallah tofaayo ngenda kuyiiya naye ye ensawo ekoze eki eweddemu kaze amanya go gwanisebwa amanya gange bampita Edilisa Sentongo mwami Edilisa Sentongo tutondere ku salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi nawe ogimanyi salaamu kale mutegeko omuzindaalo ntolera ku salaamu onjagaza ki kale mpa omuzindaalo gwange naye ekinnuma nti ebijiini bino kyobalaba abantu abamu bwe basindikira ebintu nebitabattirawo naye gwe manye nti ekintu gwe ositula abantu abalala ogenda kufuluma ate namala n'aseka kwata wano wamma nedda bakufulumye wabweru ogenda kutinkuula abalala andi akati vaako omusiirako paka kiro naye olimba ate nomala noŋŋamba nti oli muzadde naye osiiba otya ku mutwe gwa munno paka mukiwulidde kigambye nsiiba ku mutwe kuba saagala aloote saagala abeeko nakyakola siibako paka ate nsiiba njogera paka kale oli kibi bakufulumye wabweru odde naye bakufulumye tebagenda nakusitula jangu tugende nkwetwalire jangu anti bwogana nze bagenda kusitula namaanyi bajja kusobola kale bagambye omusajja tunyumize ebyo byatandika amaloboozi gabe matono musitule omulwadde oyo mumutwala omulongo nzize wano yogera nnyo nzize wano ku lwa muto wange Yunus Kafeero atawanyizibwa olumbe kati yakaziweza emyaka 2 tula nserera yasooka magulu anti yatandika atya bannaye ki ekiri emabega wano musirike wama yakola atya amagulu ge gasooka
gajjako akatututu katono olwakatakula okugulu ne kuzimba kati okugulu okwo kyava mu kugulu ne tukujjanjaba ne kuwona olwawona kuga n'abeerako awo twagenda okulaba ng'atandika kogga n'akogga naggwamu ogenda omutwala omukebera omusujja nebaga omusujja tebagulaba twamutwalayo enfundalaga 2 abaga omusujja tetugulaba naye tumanyi kiki oba ki ekimuluma ekyavamu ekyo yakeera ku makya abayisewooko ebiseera ng'alya anywa naye ng'okulya anywa amazzi kumukumu n'okulya ng'alira kumukumu okugamba ekyavamu ekyo n'akeera ku makya olwakeera ku makya ng'agenda okufuka ekintu kyava eri lumu nekimubika amaaso olwamubika amaaso ekimutema amagulu n'agwa wansi awo twamugjawo bujja agenda okudda engulu ng'ali mu nnyumba n'agamba ye atwa natuuseewo ntya tugamba oba ki abamu ne bagamba oba majini oba ki ko ekyo kyakikola emirundi 2 nga buli wakeera ku makya kijja kati n'abeera awo ogenda tumuzayi mu ddwaliro bamuzayi mu ddwaliro bamukera ne bagamba nti kirabika alina muki sukaali kati sukaali oyo tumujjanjabye ebbanga ne tugula eddagala ne tukozesa buli kimu naye obulwadde bugaanye okuwona tatereera abeera awo talina mirembe teyeeyagala asiba mu nyumba nga yeebase oga buli ddagala lya sukaali yonna tuligezezaako naye nga nange ngezezaako sente ndaba zimpeddeko buli kimu nkikoze buli kimu nenfaayo okulabika nti ntaasa obulamu bwa muganda wange Yunusu naye embeera egaanye era mbadde nsaba kunnyamba munkwatireko yenna nzira kisabe Allah akkiriza ya Rabbi naye nga ye talina mirembe. Yunusu tutolere ku salaamu. Salaamu aleikum. Waalaikum salaam. Obulwadde bwatandika butya? Obulwadde obwo bwatandikira mu kugulu kuneeno kuno bwe bwava mu kuno ne kuno budda mu kuno. Olwo ng'oli ludda wa? Nga ndi eyo Kiryandongo eyo aneekolera ddala emisajja nga wamaanyi nga ndi munene. N'okola ki? Kati akatuututu. Wali okola mulimo ki? Nali nkola kale kunuula kasooli naye nga ndi wa muzeeyi omuto nga tubeereyo. Kati akatuututu olwajja olwakatakulako amagulu gano nga gannuma ne gaba nga agatereeramu kati ate olwavaayo nga ndaba sikyakola ne ngamba kanenye zijewa wali eri egundi awo emijeero wasenga ate olwatuuka awo wasenga ne gatabukira ddala ne gaddamu kati kuneeno muzeeyi wange n'asiikako eddagala ne bikulumira muneeno waneeno era n'enkovuyiino wano ne gatereera gaali gagongobalamu nogongobalamu kati olwavaawo wenda obba kubamu ebijiini n'ebijiini nentandika okukoga mpola mujje omu mumugjewo naye ng'okunywa amazzi nywa nnyo amazzi n'okulya nga ndya nnyo kati awo ekintu nali nfulumya wabweru ekiro okufukeera ekintu wekyajjira nekinkwata naye nga kinkanyuga ngenda okuddamu okutunula bwendi kimbika lumu amaaso ganeeno nemba nga sikyalaba ngenda okweka nga ndi ku mulyango gwa nnyumba ate abadde eri mu lujja era ku makya enkeera olwakeera ngenda kufuka era nekiddamu nekimbika amaaso nekinkanyuga ku kisenge yenkovu eno neeno kati awo ne bansitula ne bankola ki ne bantwala mu ddwaliro nga bagamba majini ne bansabirako awo ne bigaana ne bibanga ebigenzi senga nankwata nantwala mu ddwaliro ne bangamba nti ono sukaali omu mumugjewo ono enyini gwe mba mujjawo ayogera naye okuva olusi bannange nange musooka tutereze embeera muleete wamu muleete nno wano bannange nosekirabanga kati yajja naawe yalina okgenda naawe gwe ng'oyamba ani nga nawe baggula butuzi kutigomya bantu omutwale eri emmanju bannange munywere ekyo kitambo mwakiwulidde amina bane bakwateko eri mu maaso munywere mumubikka engoye munywere mwomu amukwateko waggulu abasajja bannange basitudde Amina talina kyakola wadde n'akamwawe atutereza sikaati
mazzi g'okunywa nga tegannyogoga tooki ziriwa z'oguze ne bwoba okola lisiiti omuntu kyaguza akifuna mpa tooki nkugambye mpa tooki zange 2 zagumu kitundu siya nga ngula ati ekiro ne kisigala gye nakigulu siya lumala nga mugamba munyina kifiiriza nfiirizibwa nnyo kati olutalo bwe lutandikira wano tooki yange embanjirina ngolwo nange nebala mukifiiriza sibangako nakifiiriza byengulamba nabyo mpa tooki yange mumpandiika emirundi 2 bannaye mugende mugula akalulu tugenda kakuba kati tukuba mu baliwo bokka abaguze leero Yunus ogambe Yunus okuva olwo n'enkogga n'ezigwamu naye nga gokulya ndya n'okunywa amazzi nywa nnyo olunaku nyinza okunywa amazzi 10 amazzi Yunus okwo si kunywa kwa bulijja nti ate golunywa nempisawoko ngesaawa era nziramu nywa nga mpulira enyota endi nkalamata naye nga ntuyana nga mpulira siina mirembe sitereera atupe muzeeyi waffe naye nga naye tanfaako yatusulawo nga tukyali baana bato n'atulekera maama waffe naye akola kinaafa kati ono yaani oyo bulaza baba yandakiridde tusa wano wendi abena mpaka tambala kange baba we bale kujjanjaba mama yafa mukyali bato obanga mukuzeemu yali omukulu bama nga afa naye nze nali muto kati ono yali wa myaka 6 mama we yafiira gw'omukuzizza kati bagamba abo bannaye munzijanjabe mpone nziremu neeyagale naye kyembasaba munzijanjabe mpone nziremu neeyagale nekola emirimu gyange yali ekolera emirimu gya kasente kange kati sikyakola ntuula wamu n'okulinya obulinya awo sikyasobola amagulu tegakyalina maanyi abanasaze baba okola mulimu kiggwe vuga boda yiyo ozaayo buliddi loddayo buli lwa 6 ozaayo sente ozaayo meka buli lwa 6 ozaayo 6,000 ovugira wa kati mwajjidde ku booda yammwe asobola okutuulako yekka neyenyweza kale mumpe sente za Yunus ekooti y'amaka mugiraba ku TV ne mugiraba mmwe abali eyo nga mugiyita Nyangu ate kati nvumirira abantu abatatuwa buyambi abazze okufuna obufunyi mu kooti y'amaka abazze okufuna ekyo mulongo kyayina buli kunaaba lwajja bakyala mulaba emmotoka ewakaliga none pakinga kuna 2 none pakinga kuna waliwo yajja kuna 120 mu bumeka abantu bange abakadde abawuliriza bange banaku bannange ne batakola ki namusanga agisimbye eddabo kabini kuna 2 ayina ssente bwatyo atwalira banne naye wagisangawo nayimirira ne bagamba emmotoka buli mmotoka ajja mugiwa kuna 2 2 bw'aba adiba adire abakazi bange abagomesa ababonyebonye ne mulongo bakole ki kada mu office misomo tajjangayo omusana tegumwokyangako ninga headphone tezimuva muki oluwulira nti bannange twafunya yajjanja bakinanja ti majini yasooka okuba essimu halo nayo kayogeza oluzungu kuba mukazi watu simanyi luzungu nyangu mangu okuddamu nakyo nkimale nayo kayogera aswiswese kunaba nange nga mugataliyo kunaba is not available olwekyo mundeke mpe n'ebizibu byange naye bambi mulimu abamu
n'aweereza ka mobile money mubawulira mukyalo ow'obugaali yamanyi kye twamukolera mukyalo yampeza $1.5 mumujjukira gwe twakazaako ow'obugaali mulimu omukyala bamuyita yayita anonymous simumanyi simulabangako yaŋŋamba kimu kyewankolera mukazi gwe buli bbaluwa ey'obuyambi aweereza $5,500 bw'alaba mu ludda okusoma ng'akuterako $10,000 ng'agamba yamba abo bendaba ku tv kuliko omukulu bamuyita pijje bweyogerere je nakitegeera nti baliyita Joseph oba eddala yaani omwami oyo aweereza $5,000 kuliko n'omulala bamuyita PX naye simulabangako simumanyi naye buli bbaluwa ey'obuyambi aweereza ssente kale siganye nti bonna abanona tebatuyamba abatuyamba tetubakola ki naye mbalangira mmwe abaagala mulongo nga mumwagala mmwe kuba bulungi njagala nange mubeere bulungi naye nange munfubireko mbeere bulungi kubanza obulungi bwange be bantu bange nga bateredde nze amazina gange kwe kutwala Yunusu ne mubakomezaawo nga Yunusu nammwe ne mugamba Yunusu bannange awo nze no bootampa 10 nga waswa tulina n'omulala gwe twafunye twamukwatira bwayise nga yeetakula okufa nabadde mmutegedde kasi mutegedde naye tujja mubalaga n'abalala bangi nolwekyo bwe munkwasizaako nange nnyambibwa abali wano ssente baba tebayina naye gwe alaba YouTube tolaba bulabi kugamba bannaye mwalabye pulogulaamu yeebulenga bambi tebali wano kubakunga bali wano kubeera bulungi tebasobola kunnoonya nga bali bulungi bannoonya kubanga bali bubi obuyambi Amina gwe oba osooka otuwaayo abaana wattu abakuŋŋaanya obuyambi bo tubeerabira Yunus tofaayo olina kyeyagala okuŋŋamba ekirala kiki mumpe obuyambi bwa Yunus sinkya kati nzeeyi okuba maama we yafa yamusuulawo n'atukuzakuzaako awo maama waffe n'amusuulawo n'agenda baveeko tofaayo bali be yazaala baalabanga abaana tofaayo Yunus baveeko tofaayo kwekwe okutuyana kwogambye tokaaba naye kati oba owulira otya okuwulira siina mirembe mbeeraawo neneebaka mu nyumba nembeera omwo ate enjala ebeera egumira ku mugumu n'okunywa amazzi kati ne kati enjala ekuluma mumpeeyo emmere eyo mu kiyungu maama otunda emmere yammeka mpaayo essowaani ogenda kulyaki olinayo nvaaki nga ki ekitulisa ebinyeebwa ku lunaku luno kale eri naawe linusiba amata olya nnyama mbaoli alina binyeebwa tetuwa binyeebwa byo wano gibe ng'ogiteekaawo bwava wanajje neyanziza bannaaye webale banywanyi okama katonda badizeewo amiina kyo kivubuka kimpe nkitutule omunaanya ezaala omulenzi kirabika bulungi basiba n'olubuto balusubulira agira naye abaana bange nno mbalonda bamu mu bantu kati ebyo nze mbadde mbimanyi nkiwulidde nga kirina ka elementi akasikasika mulongo alina ne stokisi ya ddole kwata wamma ajja kuwona olwabadizeeko wendi nenna ngenda balaba nkooye naye mwenna nja balaba naye nsa nnyo nnyabo wekiteegi webale neyanziza nnyo wala abadizeewo amiina abadizeewo emujje amiina mama wange kwebaza amiina ojja kuwona tofaayo era ni atuwadde omutwalo guno webale mukama katonda munange webale kulabirira munno abalala babalekawo naye omuyafa baali babiri omu n'afa kati ono yasigaddewo
eyafa yali muwala mulenzi naye yali akuze emyaka 17 giba mingi Mukama yasinga okumanya ajja tiwebaleka pinki ako nga kalungi mu kyenji leero guno omwaka muggyemu naye omwaka ogujja teri kujjamu kyenji omwaka guno buli omwaka ole kyayagala omwaka ogujja nja kuba ngenze mu byakwesimba nga mukulira abafuuyira enzige nekooti y'amaka enzige zaffe teryazikwatako nzirayo kweziwaddewo gye zaaba omanyiyo nga tuleeta endala engeri gye naaba nga nze mukulembeze nga nsayininga mangu nzige bakooti y'amaka nga tako biliyoni ennyingi zibameka biliyoni 10 kwati y'amaka mugenda mufuuyira enzige nga mweddira wali ebulenga nga mwetuulira nga mumala nga munganga milongo enzige zikyaliyo munguleka bannaye ngende ngenda bbawo ebintu bingi ab'emasaka ngenda kwongera amaanyi mu nseenene zaffe nga zigwa buli mwezi sirya zirinda mu Desemba na mu Gwakubiri ngenda kukola ebintu bingi ab'ebugerere ngenda bagaziyiza Ssezibwa temwagala agaziwe naawe oliwo bugerere ngenda bakolera ku bibatawaanya Ssezibwa oyo agaziwe na n'amaato gamuyitamu ale teyanzege onkutwala nga taata w'omwana ono wadde oli baaba nsaba weebaze ku bantu abo nze maama gwa byonnayo bulaza wange naye basebo ne banyabo tweyanzege mumujje Allah abaddizeewo abasiraamu n'ekisinga obulungi temujjanga okwo alongose n'emirimu gyammwe ekyo kikulu obaddenga ebikusumbuwa tutagabanya mirimu gyo tusaba Allah alabike nti abisenda akugaziyize bizinesi zo akuggulira amakubo ga riziki ebyo byonna tusaba Allah ya Rabbi ababadizaawo duwa nnungi eyo tweyanziza amina jangu olabe fuloolo jangu batukubeyo ekifaananyi jangu eyanziza gwane Maria Dorothy Nabuuma osomerawa mu class ki mido oyo oli shaapu ng'oli bulungi osomerawa nasaba ndeka ya sente ali mama w'omwana ono aze nani awa sente mmeka mu mido muyimba akayimba bakuwana nnyo mwana ngeze okulabya engala gy'osomera walabika wakulu ati obuyambi obuteeka ebubuno tulina kyenyiza kugamba mwanange baayi mama wabala kulabirira okyali ku Star TV program kooti y'amaka nga mulongo babiri Sarah ngemanya gange tuli Bulenga nyongera okwebaza monna abantu abazze mu Lujja Pub Bulenga nyongera okwebaza Ira Petroleum Jelly abateeka ssente mu programu yaffe eno nebaza Shanita Bituwavye Wakaliga nebaza ne ttiimu y'ekkooti y'amaka yonna abasitula abalwadde ku mbeera bweti edda ng'abantu tebannaba kutta mulongo kuba kati abasinga bantadde bagambanga nti ndowooza abantu abagwa wano banzija nabo naye nsabanga nnyo abantu bange abazze mu musomo buli musomo lwe gubaawo ebintu nga bino ne mubiraba mugambe nga tebye twagala bisigale ne mulongo
mukyogere oleme kujja musomo okuvaamu na lumbe lwotagenda kuwona mutunule butunuzi osabire busabizi babiyina basobole okutereera n'ebirala bw'owulira nga banyumya kyotamanyi towakana gamba bugambi mukama ekyo toleetanga ewange kuba oyinza okwagala okuwakana n'okulaga nti tekiriiyo ku makya n'okisanga ku mulyango nga kyambadde tewali yayita lumbe kubali wano naye ng'ate abamu baziina ate tulina n'abamu nga muli omwo nga tomanyi nti olina ekikutawaanya naye ng'ate bwenjagala nkiraba tulina bangi ennyimbe ze bakubira wano olinagamba terumukubangako nga yasse yekka ng'omuwala w'ennansana adakubye ejjamusuuti eno olugoye olwawamu si ejjamusuuti anyiridde ekweseeko otumwatusiiza alina akasawo maama nayekululanga musota okuva eri jamusuuti abadde ya black and white ku ttaka wano abalwadde we basuze bonna webadde waddugalanga ettamu naye kyamuvuddeko nga tamanyi gyali tekimukubangako talwalangako ali makerere mwaka gwe gwakubiri talina kye yali abaddeko ebyo nno okusabanga katonda nebikoma wano kino ekibbo kyani kye batuwadde ekitukuki nalongo oyo nalongo emityana radio kwere bambadde esuubira okujja emityana mu gwokusatu awo nga 8 obanga ab'emityana nga muli banki abali wano olwaleero radio kweri kakati njagala ekitabo mugenda tuwa amanya gammwe abali wano abali mu musomo guno nga muli b'emityana mumpe n'ennamba zammwe ez'essimu mwenna abali mu musomo guno nga muli b'emityana omusomo gunajja emityana mwenna mujja kuyingirira bwereere ne bwe munaaba 30 kuba batambudde bambi ne bava emityana ate ne bajja okiraba ekitabo kigenda kubeera muteekako n'ennamba z'essimu ennaku z'omwezi ako ben zimpe either 8 oba 9 ogwokusatu nja kujja emityana nga tujja kubeerawo era ku kayuwe ewalungi kale kwako mukwano kale yunusu ogenda mugenda kutwali ne baba bawe emmere ne baba nnyabo amina ne baba muwe ono baba muwe ebinyeebwa kale ono muwe ebinyeebwa ono muwe ennyama nga nnyingi bagenda kale mala gamuwa ku nnyama kale mukwano tabula amina mujja mumukwateko omwana onake wano ezo sente zammwe zitwale zebalire njagala kibbo bagende batuula eri agende n'ekibbo kye nedda muyiwe kaveera kagendeke nako atuwe gundi